constituencies ezimu abakyala besimbawo n'abaami ne bawangula. Weewaawo mikwano gyange bano ababiri bo beesimbawoko ne batasobola kuvuganya bulungi awo ndowooza ne basalawo bajja eno. Naye mbaaniriza era tujja kutambula mpola bingi ngende nga mbibayigiriza. Ne yagambye nti naye atambula bannamubende bongera okumutegeerera naye bajja kuba bamutegeera mpola mpola nga Grania bwe mbaweereza. Njagala kwebaza mukyala Farida kubanga yagambye Grania tetugenda mwongera kisanja kyakusatu ekyokubiri kyo bakimpadde. So kakati kansuke mbaweereze mu kyokubiri nga bwe babitegeera. Ekyokubiri ekikuwadde. Ate ekyokubiri bye naakola bannamubende bajagala n'ekyokusatu katukimuwe. So njagala tutambule nga tugenda maaso. Kati ngenda kwogera so fa ku bye naakakolako. Ngenda kutandikira mu byenkulaakulana. Mu byenkulaakulana mukulu Africa groups nyingi nnyo wano e Mubende zendeetedde ssente. Mulimu special grant for older persons. Olwaleero abantu baffe sijja gamba nti byonna nja kusobola okubyogerako byenkoze. Naye ngenda kubyogerako mu summary. Waliwo groups ze tuleetedde ssente nga bwe njogera ku za district zisukka mu miliyoni 200,000. Sigenda kwogera exact amounts. Bwe njogera ku za municipality ebyo be bantu bali bembadde nga nkunga buli lwentambula mu constituency yange ya district. Nti bannange mukole groups okutandikira ku myaka 6 mpaka 79. Municipality baakafuna miliyoni 16. Ebyo sigenda birwako. Ngende ku PWDs nabo bafunye ssente. Sigenda kumenya categories. PWB be bantu abaliko obulemu. Okay. Bazze bafuna ssente. Ngende ku sigenda kuzisoma zonna zimala olw'obudde. Ngende ku WEP, Uganda Women Entrepreneurs Program. Abakyala. Abakyala nzize ngamba kunga. Era abakyala bangi bafunye ssente. Sisobola kusoma groups n'enzimalayo naye nsobola okusomako ebyokulabira kansomeko kuzaba people with disabilities oba abaliko obulemu. Tulinawo obukyamuzi mu kituule abo baafuna ssente. Tulinawo mu Kalonga Greater Mubende Women with Disabilities Association. Ngenda kubisoma nga mbuukabuukamu. Tulinamu Kyakakonge, tulinamu Kabanyi, tulinamu Kalonga, tulinamu Kirolero. Ngenda kusomako just byakulabirako olw'obudde kubanga nyina bingi ebyokwogerako. Bwe njogera ku people a special grant for older persons. Abakadde ab'emyaka 6 mpaka ku 79 kubanga twali tulwana nnyo mu parliament. Bwe twali twakatuukayo ffe tuwatulanga ababaka ne tugamba impact gye twagala okukolawo ng'ababaka ab'ekisanja kino 11th parliament. Tukaba twagala tukyuse emyaka abantu gye bafunirako ssente z'abakadde gike mpaka ku 6. Ne tuteekawo pressure naye neegaana okukola. Naye tezifudde akola ki? Adda na Lusoggo. Ne batugamba nedda kakati katuteekawo special grant eno ng'abantu bano abali mu myaka okuva ku 6 okoma ku 79 nga tebannaweza 8 babeere nga bafuna grant eyo bakola groups ne babawa ssente sizaakuzzaayo ng'ezaffe ezaawoweetu kubanga bo babalaba emyaka gitambuliridde tebakyasobola kola ki kuzzaayo. Kati 79 agaana okuzisasula omukole ki? So nsobola okusoma koko Kijaji baafuna, Kiyuni baafuna, Kyakakonge baafuna, Kalo Kalungi kwegamba ezo nsomyeko busomi naye lists mpanvu. Sigende byokubirwako njogere ku YLP. Tuyina youth livelihood program ez'abavubuka. Abaana bakoze ne bafuna ssente. Nali ntambula ne ntuuka e Musamba. Bwe nazoogerako abamu baali tebazimanyi, abamu ne basituka. Ne bagamba nedda ffe twazifuna. Omuvubuka erinnya lye ndyerabidde naye yazifuna era ne group eyo n'abanga mobilizinze n'abalala. Sofa n'abalala bawezeeko abakazifunira ne mwami Kiyanja oyo. Mwebaza nnyo weewaawo ndi wano. Njagala okwogera ku bintu ku ssente endala eziva mu official World Triangle mu OPM. Batuwadde ssente wano era groups ez'enjawulo zizifunye ez'abavubuka ne balunda kubanga nze mu bintu ebimu byenjagala ennyo eby'obulimi n'obulunzi mwebiri. Ate ssente zino bwe zijja ebiseera ebisinga benkaleginga bantu kola ki? Kulima na kulunda. Ebyenkula ebyo sigenda byogerako kubanga ezo ssente kituufu tuzilobinga si buli district nti efuna kyenkani. Kisinziira ku pressure gye mutaddewo mwabasaba, it is demand driven. So